Omukazi eyalabikira ku katambi ng'atulugunya omwana atuyanidde mu kkooti wakati mu maziga ng'alaajana kkooti ereme kumuwa ekibonerezo ky'amaanyi olw'ensonga nti ono ayina omwana omuto ate gw'ayina okulabirira. Omukyalo ono wasimbiddwa mu kkooti akkiriza emisango gy'okuba nti no yatulugunya oba yakuba omwana ono ng'akatambi we kaatulaga. Wakati mu kwewozaako omukyalo ono avuddeyo ategeeza nga embeera bwe yamusukkako olw'ensonga nti taata w'omwana ono yamukwata bukwasi ate nga tamanyi na mayitire ge y'ensonga lwaki yava mu mbeera n'abeera nti nno amutulugunya. Katubikuwe ng'ebyabadde mu kkooti. We are sorry for that. They had no second child. Bw'atyo nno bwe yalaajanidde mu kkooti. Osobola oteekawo awo obubaka mu comment section ng'otubuulira gw'olowooza kkooti Emusonyiwe yandibanga bambi embeera ye yamuleetera okweyisa bw'atyo n'okutulugunya omwana ono, oba ayinza kubanga ali mu kulimba kwagala kuba nti taweebwa kibonerezo ky'amaanyi. Osobola okuteekawo endowooza yawo mu comment section. Katukujjukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno n'obubakawo obeere nti no obuteekawo awo tujja kuba nti no tubusoma. Bobi Wine avuddeyo n'atabukira Sipapa era n'ayongera okukakasa nti kituufu Sipapa ebimwogerwako mubbi bituufu. Bw'atyo bw'avuddeyo Bobi Wine n'abeera nga akikkaatiriza. Mu caption gy'atadde ku Facebook page ye avuddeyo n'agamba nti ababbi ababiri bali mu kifaananyi kimu era ng'ekifaananyi ky'ataddeyo kyekya Sipapa ng'ali ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba nti ababbi babiri bali mu kifaananyi kimu. Kino nno kikkaatiriza nti kituufu Sipapa yandibanga mubbi. Okitegedde nno naye si byaffe ng'aba Newspark channel. Ono agambye nti ekyenjawulo ekiriwo omubbi omu munange ye abba bintu by'abantu akwesa ne ssente, wabula ate ng'omubbi omulala ye abba bintu abantu be bakiikirira oba baafuga bye bayina okuba nti nno bakozesa ng'ebintu ebikozesebwa mu malwaliro, ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bingi. Bw'atyo Bobi Wine bw'avuddeyo n'ategeeza naye olowooza Bobi Wine talumbye nnyo. Eno News Spark channel, likinga leka obakawawo mu comment section ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe. Omuvubuka wuno ayitibwa Byabakama Brian ow'emyaka 23 poliisi emukute oluvannyuma lw'abatuuze okumusanga munange nga akwata abaana. Yakutte abaana ate munange nga abasobyako kirindi abaana abawerera ddala 3. Mu kumukwata Brian yasoze kugamba nti yakakozesaako oba yakakwata abaana 2 wabula ate oluvannyuma yavuddeyo n'agamba nti abaana 3 bonna abadde abakozesa. Wabula agambye nti omwana omu ye yamuleetedde okuba nti nno akola ebikolwa bino. Bwe yamusenzesenze byonna tugenda kubeera nga tubikuwa. Lwaki tetukuwa Brian nga yeewozaako? Omwana yangambye nabadde mbu yabadde ng'alaba TV n'alaba ebizanyo byabadde byabikolera simanyi, naye yangambye ankujja nkulage byetwakoze. Ye n'ajja n'antuula ku bisambi namukozeseza. Emirundi emeka? Teyeeganye agambye nti abadde abakozesa bonna 3.
ekyo kityoboola obuwangwa kityoboolwa eddembe ly'abaana. Bwe bityo nno bwebiri wabula abatuuze bavudde mu mbeera era ne bagamba nti poliisi oluvannyuma lw'okuba nti ekwase omuvubuka ono tasaanidde kuba nti nno ateebwa. Bwe batyo nno bwe bagambye abatuuze nabo katubeere nti tubakuwa. Badde nsaba bannamateeka abatukwatidde ku ogwo omusango omuvubuka oyo bamusibire ddala kubanga ebintu ebyo nange kyali kintuuseeko ku wange. Nze nkubiriza bakyala bannange balekeraawo okuleka abaana baabwe n'abalenzi awaka waabwe batwale obuvunaanyizibwa okubeera nti balabirira abaana baabwe. Naye kati ng'oyo omuvubuka wabanga dayita muvubuka ekikolwa kyakoze kikyamu nnyo era yeetaaga amateeka gamulamule nga we galina okukola. Kizibu kya byonna nti abantu tetumanyi ngeri ki gye bayingira mu bitundu. Wakati ng'oyo simumanyi mu kitundu kino tajjangako ku ofiisi simanyi yajja kuno kukola ki. Family bwe tutegeezezza tuzze ne tumukwata naye nga ye ekikolwa kino mu kwogeramu naye alaze nti nakimanyiiko. So okunoonyereza ku kyagenda nti ono yajjanga mupangisa naye bw'olaba nti abadde ayisa abaana mu mbeera eyo kiba kiraga nti tulina bbeera beegendereza eri ekitonde kyonna. Tugenzeeko ewa Winnie Nwagi oluvannyuma lw'okukomawo okuva mu Amerika. Munnange asabye abawagizi be okuba nti nno bamuwagira ng'ennaku z'omwezi 9 Septemba wali eri ku Cricket Oval. Agambye nti yeetegese bulungi okubanga abakuba omuziki katumukuwe. Ngenda mu dance rehearsals leero mwentuukira n'enkya n'oluddako bwenti. Bambi abawagizi bange temuggwamu maanyi mbadde nvuddewoko naye kati nkomyewo wano ngendoozera mugiraba background ya Uganda nkomyewo so that ku 9th mbeerawo wali ngenda kuba mbalinze Lugogo Cricket Oval. Bambi temunneerabira temubisazaamu abaami obanga omukyala yakunyizza bambi tosazaamu tiketi ye togiyuza muleka asooka ajje mugondi mufaya baby n'abakyala temulemesa baami kujja bambi mujje tunyumirwe show banga libadde ddene. By the way osobola okwagala omuntu just ne bw'oba tomumeeting kati Chosen Becky mufollowinga ku Instagram, TikTok kwegamba he's someone fun like ndi fani we Shegera. She's so much fun, like even when you meet her in person. Ate weewuunye nno tubadde tulwawo okweraba kubanga buli omujjukira baba mwaluumye kati buli omu afuluma nga alina programu ndala Shegera. Kati nze nvuddeyo nga sirabye n'azawuki nalabye ku Chosen Becky nendaba ne kuvinka nga tugenze kulya ku breakfast. Bututambudde obadde mulabye mulungi wole kwekumira ku News Park channel katukujukiza okuba nti no subscribinga o likinga atolekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.